Bano abataka abafuluma eggwanga buli lunaku visa bazijjawo ezibakkiriza ewa Ssenkaaba. Nga tulaba sipiidi kwe babulira eringa erimu omukono ogubasindiikiriza okubula. Singa ofiirwa omwana asooka, musiraamu ajja kujja kugambe asoriri oba faaza ebya Kaisaali biba bya Kaisaali. Tokolanga ensobi, tonoonya ekissa omwana wo. Era bw'oliba musiraamu sheeya aligamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uuna. Naye bw'olifiirwa omwana owookubiri alijja n'akugamba ekintu kye kimu, togenda mu masannamu ng'obuuza ekissa abaana. Eyabakuwa y'abatutte. Bw'ebeera still side y'abasiraamu sheeyi n'ajja n'agamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uuna, naye abaaye ku mwana owookusatu ebigambo ebyo biba bikyakola. Era ye faaza oba sheeyi asobola okujja abigambe, tonoonya kisse mwana, kale ye asobola okujja abigambe, naye ng'ate abigamba ye lwakuba nti alina obbigamba. Naye nga naye bwe yeeteekako mu ngatto zo akimanyi nti togenda kubiwuliriza. Tonoonya ekissa omwana awo, Mukama yagaba era yajjawo. Ku mwana owookumeka? Ku mwana owookusatu omuzadde oba tokyalina ky'omugamba, kubanga Katonda gw'asinza yonna bulijjo gw'omusomesa agaba obuki? Agaba obulamu, alimu emirembe, alimu okwesiima. Kakati bw'onajja n'omugamba nti yatutte omwana we njoka owookusatu, ojja kuba olimba. Kuba yajja kugamba mu mwaka gumu abaana bange 3 ne bafa, n'osigala ng'okyannimba nti Mukama Katonda yawa era yajjawo, nina okunoonya olumba olutta abaana. Nina okunoonya olumba olutta abaana. Kakati ne wano e Buganda twafiirwa omutaka asooka mu Kikangabwa, mwezi gwali gwa 2. Omukulu w'ekika ky'endiga Bosalo, Engineer Bosalo mubuze kati. Ntugamba owaayo abantu bafa, weewaawo n'enfa gye yafa yatukanga, ate ne tulabako emidaali egiyitiŋŋana mu bantu ssekinnoomu be batasobola tuwa olunaku olwaleero. Owa bujulizi mu kkooti nga waliwo gwe bakutte nti ye yatta Lwomwa. Netabigenderako. Tutambudde tukyakubagiza bannaffe ab'ekika ky'endiga nti nga mulabye n'obwamulekwa nga bakyesibye amafuvu gaabwe, n'ab'ekika ky'empologoma ne bafuna ebitalo byebimu omwezi gwa 8 ng'ennaku z'omwezi 15, n'omukulu w'ekika ky'empologoma n'abula n'ayitamu. Leero tuli mu mwezi gwa 9, enjawulo ya nnaku nga 2 mu ziizo zokka. N'omutaka w'ekika ky'Ekiwere bakugamba afudde, omutaka Luwonko Mbaale za Muwanga James. Mugenda kusigala mutunuulira butunuulizi kino ng'olumba obumbe? Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uuna. Mukama yaweera yajjawo ettaka mu ttaka n'evvumuvu, oba mugenda kuyingirako munda munoonye olumba olutta abaana abakulu mu famire, oba mugenda kukitunuulira butunuulizi mutyo? Nakyo mukitwale mutyo. Buganda kye ki mu Abaganda? Era Buganda ekolebwa ki? Bw'abanga Ssaabasajja Kabaka ye nnamunswa wa Buganda atuuzibwa baani? Era wakati mu kukula kwe akuzibwa baani? Abataka be bazzaako oba be bakuuma ekiraamo ekya Ssekabaka, kyokka ate be bakuza anadda mu bigere bya Kabaka. Buganda entuufu eri mu bika, mwezinzeeko. Buganda entuufu eri mu bika, kubanga Buganda etandikira mu kika. Kankuwa ekyokulabirako ekisooka. Osobola okubeera Omuganda nga toli omwana ku omu mu bika bya Buganda? Osobola okubeera omwana wa Buganda oba osobola okubeera Omuganda nga tovuzaalibwa mu kimu ku bika?
ebya Buganda. Kitegeeza ebika bya Buganda bye bikuteekateeka ne bukuweereza Buganda nti oyo mmemba waffe. Ng'enju ya kitaawo bwe kuteekateeka n'ekuweereza mu kika ekyawamu nti oyo mmemba waffe. Kakati ne Buganda ebika bye biteekerateekera Buganda eyawamu. Yensonga lwaki Obote yaduma ngalooza Buganda eri Mmengo era yawunzika akonkumudde emikono mu kibya, kubanga Buganda yali etambulya mu bika. Yensonga lwaki abalongo basigala bakyabayalula n'abaana basigalanga bakyabayalula. Obulira bwasigalanga bukuumibwa regardless oli agamba nti Obwakabaka mbuweze. Ennyimbe zasigalanga zaabizibwa n'okusamira twasigalanga tusamira mu bufunze nti bayatola ba Buganda basupiriya bo twasigala tucommunicatinga nabo nga tuyita mu bika byaffe. Omulabo ono ayiwa Kamulali mu bika, ekigendererwa kye ki? Bazadde abaana baabwe bakuze, babanoonyeza bifo wa kubateeka. Waliwo abantu abalemedde mu bifo by'abaana baabwe. Era ojja kwesanga ng'agenda okusikira ono ng'ate yooli ng'era aliko akabuuza ensowole, nga neeyasikira Lwomwa tuwulira n'ebyeyo biralamu, nga neeyasikira omukulu w'ekika ky'Empologoma tuwulira n'ebyeyo birala. Mu bufunze omusajja kakati abaana be be yazaala mu bakazi bammwe bakuze, batandise okusaasaana we balina okubeera paka lwe banaatuuka waggulu nabo balonderewo owaabwe, kubanga abataka be balina okulonda owa waggulu. Jjujjuuzi ne ndaba nga waliwo ekika ekimu kyo kyatuuza omutaka mwana, tekyali nsobi, kaali kagenderere era kyali kyateekebwateekebwa. Kati ne bano bakabaka abatannawasa nabagamba nti bagenda kubawasiza. Ekiseera kino kakati buli kifo eky'omuzinzi ekikola Obwakabaka oba obwa Buganda oba obwa wantu wonna, abasajja bagenda kyokyupayinga, bagenda kiteekamu abaana baabwe kubanga abaana baabwe bakuze. Ono omusajja teyajja na program ya kufuga bufuzi, wabula yajja ne program ey'okufufuggaza. Kyova olaba omufufuggaza akwata mpola, ate agaba switi ng'olina ekifuba, weeyongera okukolola ng'abakuwa eddagala olowooza be bakyamu. Tewali Bwakabaka buweereddwa mirembe ng'Obwakabaka bw'e Buganda ku mulembe gwa Museveni, mu ndabika, sigamba mu ndabika nga n'omuzoobuzi ng'Obwakabaka bw'e Buganda. Naye emirembe gino gye babawadde ne gibakonya ne mutuuka n'okwerabira okusamira, gye giri mu Basaani awo. Emirembe gye babawadde ne mujja modernity, ne mutuuka n'okgoba embugo, ne mutuuka n'okgoba abasamize mu lubiri ku mikolo gy'ate gy'amatikkira bwe bityo, gye gigenda Basaani awo. Emirembe egyo emingi Museveni gy'abawadde egy'ekikuusa nga ye mwaleetedde eddagala musaanya. Nga bwe gye nti Buganda eyimirirawo ku bika, Buganda yeetengeredde ku bika, kitegeeza nti emizimu, emisambwa, lubaale ebya Buganda bikulu nnyo naye bisembezebwa. Kakati obusinziiriro bwabyo batandise obuyiwa mu bbalaafu, omuliro tegukyayakirayo. Ekigendererwa ki? Ekigendererwa ki?
paka ng'omuganda owa waggulu n'owa wansi ozuukuse. Paka ng'omuganda owa waggulu n'owa wansi ozuukuse n'omanya we wawabira. Ne luno olutalo si lwa buntu. Mwe musooke mwebuuze. Tujja ne tusomesa buli lunaku abantu tubagamba bya Buganda. Buli wayogeranga bwogezi ku kigambo Ssaabasajja Kabaka. Buli Muganda n'akwatirawo ejjambiya. Buli Muganda n'anyigirawo. Ne Kabaka n'abeera mu mbeera gy'alimu nga n'abakkatiriza okugibalaga. Weetuli. Omuganda yeetuddeko kitegeeza omwoyo gwa Buganda ogutafa gugenda gubasengula. Ki ekyagusengula? Gugenda gubasenguka. Ki ekyagusengula? Ti omwoyo gwa Buganda ogutafa be bajjajjaabo. Naye bajjajjaabo bagobye munda mu ggwe. Bajjajjaabo tokyayagala kubeesembereza. Ngamba ggwe Omuganda owa waggulu n'owa wansi. Bajjajjaabo banaakubeera batya ofune omwoyo gwa Buganda ogutafa? Oba ani agenda okusindiikiriza ofunero nga tolina kikupika? Ye ggwe baba bakunyigiriza, nze gwe weegobako edda, bali abantu ngenda kubawa batyalo ejje kulwanira. Museveni si ew'amaanyi ennyo. Abaganda nti bagamba Museveni si ew'amaanyi ennyo, naye yatunafuya nnyo. Museveni si ew'amaanyi ennyo, naye yatunafuya nnyo. Ate si lwa mpaka zokka, naye n'obulabolabo bwazza atutega. Ne butwerabiza ebyaffe ate ffe ne tufuuka abanafu ennyo. Mu Buganda gy'osanga ng'ekyambalo kya Buganda kanzu na kkooti, oba osanga kanzu basically kitwatongoza nga tuvudde ku lubugo nga kisikira olubugo, era kyekidifayininga musajja wa Kabaka. Nga musajja wa Kabaka omukulu amudda ku kibegabega oba amudda ku mugongo w'asimbudde, ne mu lukiiko lwa Buganda ayambalirayo suuti.